bagenze mu ddwaliro ano abantu bagenda kusanga gulu mukulu bali bagenda kusanga gulu wa mukulu wa Ota sewo. Kikinga tuli mu vibe leero. Abasinga abamu babiraba ku media. Bijjako ebyabadde munda aba media bibatalabye. Byenyinza okunnyonnyolako naye nga ebiri ku media abasinga buli omu ajajinga kiki. Abantu abamu basuubira nti oba kano kabadde nti sitanti omusajja abawadde oba kasente mu mulangire ku kivulu mu ngeri bw'etyo. Nze ku sitanti nenfuna ebbwa bwe liti. Ku sitanti ne bankuba ne ba ku mutwe. Poliisi nejja wano nga sitanti nejja neekuba buli omu. Negeti ne bagimenya bumenye ye sitanti. Sitanti n'okubira kyaliwo najja n'abantu 5 gwe n'obeera n'abantu 50 n'okuba kyaliwo. Ate yagamba mmwe abagenza abantu 150. Watulabyeyo. Saabala. 66. Nze bampita swaba champion mukulu wa champion. Bana abantu baleme fuulinga nsi. Fena tuli bantu bakulu. Bw'oba omuntu ogamba nti abantu bazze 150 emmoloka weeri eri etya? Emu. Waliyo abantu 150 abasobola otula mu eri muwagguza. Kasubalo kamanyi. Tekasobola tikka wadde abantu abawere 10 siwe kiribwa. Oba abadde 150 abantu baleme bazanyira ku mutwe. Batugambye gwe wabaddewo ddala ku kifo wennyini embeera yabadde etyatandise etya? Nabaddewo era oyo palaso yakubidde kibanda agende kubanga mission twabadde tugenda mukolera drop ya kavulu. Akavuluke naye ekibanda olw'okuba nti amanyi nti oli kyaliwe era mwaliwo n'ababirabako olutalo lwa yali ani ono David Lutalo ne Palace era yali ku side ya Palace yamulwanira nga kimanyi kyaliwe n'aleka security bajjuko bonna tebagenze bamagumba bani teri n'omu yagenze era abamu bwedda bamunenya nti teyabaddewo champion Juko yasigadde kuba yatugambye shya kati eri ngenda kumpi ngenda waka lwaki mba ngenda ne security yaki yamaani twabadde surprise nti we twatuuse munda ate nga we twabadde tukisuubira si wekyabadde nti olwedde twatuuse kibanda n'abonga ku muyaayi ne tumukola ki ne tumubongako nga omuyaayi n'asooka n'atunula awo kibi nga waliwo kuba wabaddewo n'abakazi abo babiri waali omuyaayi oyo kati from nowhere musajja ne yeesuula eddalu gwe olowooza oli mugeto biki naye ffe abasooka muyaayi biki Kibanda ate mumpise mbino nze mbadde manyi nze kukola ki wardrobe tumulabaawo nga wanika n'emikono wardrobe kati ate oyo footage gwe mwakutte ye footage owa wansi ye yabadde basement kubanga footage owa waggulu kyemmanyi balayika tebaamupostinze nti olw'okuba basuubidde nti ayinza obbokyesa newankubadde twatuusewo ng'olwedde baateze dda kamera kwe twatuuse mu kizimbe ng'abayaayi baateze dda kamera kuba from nowhere Palaso yagambye yeesudde eddalu yagambye ekintu kimu mu ggala ekizimbe abantu abayaaye ne batandika oyingira awo bikanyama abakutte amacupa ab'amayinja nga balaga batukoze eki babeetegekedde ne batandika otukuba nze nabadde lake era nebaza omutonzi nti nze teri yankubye feesi newankubadde batukubye naye singa ofuna omukisa n'olaba ku bakyalibanga abalala okuli Malala Ibula oyinza okwennyamira mu mutima n'oga no byabadde kuba to an extent Malala baadde baagala mukwata bamukasuka ave waggulu ku kalina agwe wansi eyo gwe twawulidde okuva ku fule ey'okusatu baadde baagala mukwata bamukasuka agwe wansi nze kennyini ne ŋŋamba Palaso omusajja mumuttira ki ng'abasajja batukuba kubanga batuuse nga batuwambye mu kasenge nga kuba ffe twabaddemu abantu 4 ng'abantu balinga 7 eyo toto ogiraba ng'ate buli omu akuba nga bakambwe Palaso ye mwennyini akuba buli omu atukuba kati kino kiba kyakuyiga ki kituwa kyakuyiga nti nze kyendowooza ekyokuyiga mu kyo essaawa zino Kibanda tubadde tuli ba mikwano na buli omu
nga buli kibanda oba buli munyiga oba buli mu dipo yonna nga tumwaniriza ng'era jamufango ne forest kuba tubadde kimu. Nze simu yankubidde kibanda yankubidde nangamba agenda wa Palaso kola drop ng'agenda nakugyayo video ya Gudo angamba oliwa nabadde nyina wendi ne mugamba nze wendi ndi mu kitundu ndi mu Makindye naye oba ogenda tewali tabu. Nangamba katugende ne bakyampu bano agenda ne bamagu ne malala nono angamba ize yakuteekako yazemu okunkubira esimu yankubira omulundi gumu nebuukako enzawo mukubya nga takwata nenkubira buli gwe mwoge yagenze nayo ng'essimu zonna tezikwatibwa azemu okuwulira ono yafunye ekikyansi nankubira nangamba ekitufuddeko kibanda bamuwambye waliwo 40 abali mu kukuba naye kola ekisoboka kyonna nagenza otuukawo nga buli kimu kyawedde dda bamaze okubikola ebyabwe babadde bapanze. Naye ekyokuyiga mu kyoze kyendowooza mu kyo nti abaniga bangi betusembeza ku mutima oba betusembeza nga mikwano gyaffe naye nga si bakyali baffe si baddala. nze ekigambo ekibadde kiva mu kibanda nti Apalaso kyali wange oba kitegeera era kyabadde kya pulayizi nze okuŋŋamba nti Palaso yawambye kibanda kijja kitya amuwamba atya nga kyaliwe era ono yaŋŋambye namugambye okakasa naye nasoose kuwakanamuko naye mu mutima neŋŋamba kati kiyinza okuba kisoboka ng'ayinza okuba ayagala mukolerako sitandi naye nga gwakolerako sitandi tabimanyi nako kati yayagala bifula yakikola nga sitandi naye ng'ono alaga nti ate ono abikoze twabikolako waddala. Kambe twabadde mukubo nga tukimayo video ya Gudo awo wenyini awo wali gundi kubanze kyenalabyeko era ikoba studio ya Enobits wetwakyukidde wetukirira awo komekerero gundi ani ono nebiggwawo bamukwata n'avaayo n'abeera gy'abeera najja wano ewaka n'akwata abaana be bakubye kuba waliwo be bakosezza obubi gwe bafumisa eccupa gwe badde agala osuula wansi nagamba tugende mu ddwaliro nandeka ewaka nagamba mubeereko ewaka tulinde soke ntwala abaana mu ddwaliro bano nakwate kubo n'atwala abaana mu ddwaliro. Naye kyewuunyisa nti twabadde tukyali wano tugenda okulaba bwe bazze ne bajja ne bakola ki ne batandika okumenya nabadde wabweru batandise okumenya olugi neŋŋamba bano bayaye ba Palaso oba asoose neŋŋamba bamenyeza tewabadde konkona bazze buzi ne bakuba akaggi neŋŋamba nensooka neneesetinga nagenza okulaba ate poliisi yekoze yeyingira nabadde namupule nenyimirirawo ne batandikirawo okunkuba ne bakuba buli gwe basanze ne babujjayo buli mwana wano abaana be basanzeewo bambi siba abamu badansa abamu bali bakola nyimba basitudibwa eri ne bakuba buli omu abapoliisi bazze bangi n'abamagye naye mu kyo ekigendererwa kyabwe kye sitategedde babadde bazze kubamu kutambula kugenda nakukwata bantu oba kunoonya aliyeni kuba tebasoose kwogera nti kunoonya aliyeni singa babadde bazze balimbuuziza aliyeni gwoline tukumanyi obeera n'aliyeni kuba bandaze nti bamanyi aliyeni aliwa naye tebakyogeddeko era ne mukugenda tebababuulidde kyabadde kibaleese tewali kye batugambye nti kyabadde kibaleese kale nganze baliŋambye tubadde tuze kunoonya aliyeni tetumulabye naye katugende ne bano naye bazze ne bakuba ne batwala abaana bagenda. Ate kubigambibwa nti nammwe mwazinzeeko studio ya Palaso mbu nammwe ne mubaako be mukuba kati ffe ku besi yaffe wano tewali yavudde wano kubanze olwavudde eri ewa kibanda nasigadde wano neŋŋamba nga tuli wano tebaba batusanze wano kati bali webaba bagamba nti balumbye ewagundi tekyemanyi saawa zino Palaso kutya oli gwe yakutteko oli kibanda oba kaŋŋambe daihadi w'abantu abangi naye noolaba kavidiyo ako ofunamu ensisi nogamba naye ono kyali akuba atandika otulugunya omuntu gwe bw'ati ayinza kuba ali kaki bajja ebingi biyinza omutuukako Palaso ne bagamba nti ate ffe naye ate ffe kibanda yatugambye tukole ki tumuleke
yayagadde okuyisaawo akavuluke yakayisizaawo kola ekitubeereyo naye nze message gye nnyinza osindika mu bageto yuuti mu bakyali baffe eyo eyakitukoze kyali waffe yabadde kyali waffe naye kati takyali nze namugjeeyo lo ku kye yakoze takyali kyali wange era simumanyi eba nange tamanyi nange simumanyi naye message gye nnyinza osindika nti mwaba pretendinga nti muli bakyali ba Kibanda mukakase kye mwogera wa Kibanda wa ddala mwagala okulaga nti muli baddala ne Kibanda wa ddala kati mwe pretendinga nti muli bakyali ba Kibanda ate ne mujja ne mumulyamu olukwe ne mumukola ekintu ekifaanagana bwe kiti nammwe kyampadde okutya kw'amaanyi ate bwe kiba nga kiriwo ekityo ng'omuntu ate gwe bakubye gwe balimisa kabangali ate era n'amagye ne poliisi ne gajja ewuwe ne gakuba buli abaddewo anti kati simanyi nakumanya batugambye nammwe mulina kye muzzaako ki kuba tulaba ku social media omuliro gw'amaanyi tetulina kye tuzzaako olw'ensonga aliyeni si ye muntu kuba abasinga bamulabanga omuyaayi naye muntu wanjawulo that's why nange nabadde surprise nalabye nga baanika ati bamukubidde walabye statement gyakoze amazima gali nti teri muntu yavudde wano oba alina kyayinza kukola nga ali entayogedde that's why nze nabadde surprise yolaba nga bagamba mbu simanga balumbye wa palaso simanga ne bakola ki nga bintu bya kisiru biri awo aliyeni yennyini yatugambye n'atugamba mwana bwe bigibanga mikwano gyaffe wegito bwekikola kize tubeere kuwolanya ekyo tukikole ki era mwamuwulidde ng'amulangira ekivulu kye nga mwenda wawula ki ekirala bwe baba bamulumbye ffe tetumanyi kubanga aliyeni essaawa zino yaliwo nga geto president eyinza okuba nga geto yeyadisaidinzewo ekyo nga ffe tetumanyi banga sajja bakulaga n'omusaayi kulwana okwabadde wano n'omusaayi guugwo ebyabaddemu nti ate kuba twalabye eyabadde wa palaso ng'agamba bamukubye nti mwamulumbye ne mumukuba naye nga talina yadde musaayi abantu bakuza mwana abaana gye bali malwaliro balakyaliyo mu makomera olwo basazeko saa mmeka wano nzadde musawa nga 8 sajja ne bajja ogw'ekiro nga n'okwebaka mwebase mwabivuddeko dda mwana twate tuyinza kwebaka twadde era mwetuli omwo sajja ne bajja nga bangi military bikoze bitya poliisi ne bamenya nzigi ne babuuka ne bakuba buli eyabadde wano ekitegeeza poliisi yeyabazinzeeko si bayaayi ekiro yabadde poliisi ngabadde magye ne poliisi mwana bakuba abayaayi nabatwala babasuddesude n'abantu babadde just abo baneiba abo babakubya olumuzeyi bamukubya bamwasiza omutwe nebamukasuka wali gamaani bakubya abantu nga bawa nsonga ki tebalina kye batuganye nti wakino bakubye bukubi mwana kati ye Kibanda ali mu mbeera ki essaawa eno Kibanda ye ali fit talina shida neryawo ali fit naye nga kyonna nkupe kye yakoze simanyi ensonga kyekimutwesezza nekyaka kyamukoledde kyabadde ayagala yabadde abayita nga mwenda ndowooza naye ate yeye nanga ye yanditugambyeko omuyeyi yagenzeyo nga kyali yamukubidde n'agenda nga kyali ate nakola ki n'amulabisa naye nga kyamanya geto nyivu wansi tulaba nga ababalwanirira ku online bayitirivu social media abantu banakubanga tulina ekitokuzi naye abantu banyiivu mwana wansi abantu banyiivu ate Katonda takola ki Katonda sifala mwana teyebaka Katonda sifala kuba Kibanda tumanyi fenna mukama yadde asobola okuddiza palaso wabiki tetumanyi era buli omu yeebuuza lwaki teyamuddiza poliisi yabadde entegeke olaba amututte nga tamuddiza olowooza yandimuddiza kyandibadde kityakola oba kitegeera tugamba kyabadde kirungi kyonna ekyabaddewo nti kyabadde nga bwe kyabadde naye katulabe ki ekigenda mu maaso Kibanda ebisinga ajja kuba atangaaza ensi ekinaba nga kyetaagisiza mwana abantu beebuuza Kibanda alina amagye mangi lwaki temwakoze revenge ku kye yamukoze omusajja omukuba oluyi
anti era buli muntu kyeyabadde asuubira ogamba wali wenyini kugundi ku kifo anti abaana yabagenza olwatuuse already badde bakitegese balabye sikke nga bamusindika eri badde bakitegese kati lwatuusewo abaana babakabiddewo bonna ne babakuba amacupa ne babakuba emiggo ne babakola batya babadde abaana batono kati bana ne bamuzza wali ng'ali yekka ono nga yakipulaninze kuldi yadde yategesedde akamera kitegeera babadde batugamba kuba yadde mu rehearsal naye kamera zaddewo nyinyi nga ntegeke ne balabisa ke badde baagala okulabisa nga ne poliisi bakikwidde dendo zabadde bamanyi ayinza okujja n'amagi manyi nga kijja kwetaagisa poliisi otwala biki ayinza okuzza backfire naye teyazizza ne balabisa ne bagenda n'ekyo kyewalabye poliisi mu kubazingako wano tewali byayonoonese oba byayonooneddwa n'ebyatwaliddwa bye mutalabako kati nsaawa eno nze sinnakebeera mwana kuba obudde bwadde bugenze sinnakebeerayo tusanze ffena tuli mu mbi abasinga twakazuukuko kitegeera naye nga eri nnyingira gye bayingidde kuba bamenye bumenyi kitegeera ne babuuka ne bakuba bukubi kati simanyi ti kino naye ng'abaana nawulidde bagamba buli mwana abadde bamupepeta abaana amasimu ge bagatutte ebintu bye babyonoonye abaana bonga abaana babakubye waliwo abaana bali malwale babakubye amabibi bagagisimabuno obukongovula ebiki gamaanyi bwe batutte ku poliisi babatutte ku Yawa kyampu bali ku polisi yano si eyakatwe eyalumala webali champion Juke sooka otuyitiremu omusajja gwamubeera ku kido